Abooluganda njagala okubaaniriza mu kisambo ky'emisa kino kigenda okutandika ekitukuvu. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mbakulisa okutuuka ku mazuuka ga Mukama waffe Yesu Kristo. Mukulike nnyo. Olunaku lwa leero lunaku lukulu nnyo eri abaweereza ku mmeeza entukuvu ey'Omukama. Olwaleero kuŋŋaanidde wano okuviira ddala mu vicariates ennya ezikola essaza ekkulu ery'e Kampala mu kitongole eky'abaweereza mu Kampala Archdiocese. Baganda bange nammwe bannyinaze mwebale nnyo okutuuka ku lunaku luno ng'ekibiina kino kiweza emyaka 25 bweddu. Tuzze okwebaza, okugulumiza ate n'okwegayirira Omukama eyatukuuma bulijjo nga n'okumuweereza tutadde ng'abaweereza okuva mu ssaza ekkulu lino ery'e Kampala. Tuzze okulamaga erinnyaffe Ekereziya Lutikko eno ey'essaza ekkulu ery'e Kampala, ate nga tuzze nga twebunguludde ng'abaweereza eri kitaffe Ssaabasumba ng'akabonero akalaga obwetowaze bwaffe gy'ali.
kale nno n'obuwombeefu kansabe kitaffe Ssaabasumba atukulemberemu kitambo ky'emmisa kino ekitukuvu. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Tutasanye atusaba Mukama atusaasire atusonyiwe twayinza n'okuyingira mu tubeereze bulungi kimusanyuse. Yatume kuwonya lwalise mu mutima ayi Mukama asaasira. Bwe yajja okuyita aboonoonyi ayi Kristo saasira. Wadde okujja wa Katonda nga otuwolereza ayi Mukama asaasira. Era n'omuyinza wa buli kantu atuba atwekisa atusonyiwe ebibi byaffe atuuse mu nabo obutaggwaawo. Oh
wa abaweereza abo ekyamagero kye baafuna mukkiriza kirabike ne mu mpisa. Tukusaba nga tulamu Yesu Kristo Mukama waffe kubanga anaalamula naawe nakugenda ng'omutuukirivu emirembe n'emirembe. Essomo erisooka. Yesu oyo Katonda yamuzuukiza ffenna bwe tujulira. Bye tusoma mu bikolwa by'abatume. Mu budde buli Petero n'ayimirira ng'ali wamu n'abatume 11 n'akangula ku ddoboozi n'agamba nti, abasajja Abayisirayiri muwulire ebigambo bino. Yesu w'e Nazaaleeti, omusajja Katonda bwe yakakasiza mu mmwe olw'ebyamaanyi n'ebyamagero n'ebyewuunyo Katonda bye yamukozesa mu mmwe, nga nammwe bwe mumanyi baamubawa nga Katonda bwe yali amaze okukiteesa n'okukimanya, ne bamubonyaabonya ne bamutta n'emikono gy'ababi. Oyo Katonda yamuzuukiza n'amuwonya obulumi bw'emagombe, kubanga tekiyinzika ye kusigala magombe. Anti Dawudi yamwogererako bw'ati nti, Omukama n'amusimbangako eriiso buli budde, kubanga andi ku ddyo n'emmeeme yawe okusagasagana. Omutima gwange kyeguva gujaganya n'olulimi lwange ne lusanyuka, n'omubiri gwange ne guwummulira mu ssuuli, kuba tasobola kuleka mwoyo gwange magombe. N'omutuukirivu we okuvunda. Wanjigiriza amakubo ag'obulamu, era olinzijuza essanyu nga nkulabyeko mu liiso. Abasajja abooluganda, muleke mbanyumize jjajjaffe Dawudi nga sitya, anti yafa n'aziikibwa n'amalaalo ge gali mu ffe n'okutuusa kampe gano. Naye nno kubanga yali mulanzi, yamanya nti Katonda yamusuubiza ng'alayira n'okulayira nti, omwana owuwe amuva munda alituula ku ntebe ye. Bw'atyo bwe yalengera ebiri mu maaso, n'ayogera kuzuukira kwa Kristo, anti teyalekebwa magombe, era n'omubiri teguvundanga. Yesu ono ffenna bwe tujulira Katonda yamuzuukiza. Ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebulira, Zabbuli 16. Ekiddibwamu, Ayi Mukama nkuuma kubanga nzirukira gy'oli. Ayi Mukama nkuuma
kubanga nzirukira gy'oli.
Evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde Matayo. Mu budde buli abakazi baafuma mangu mu ntaana nga batya ate ng'essanyu libajjudde ne badduka okubuulira abayigirizwa be. Yesu n'abasinkana n'abagamba nti, mutya nno. Bo ne bamusemberera ne bakwata ku bigere bye ne bamusinza. Awo Yesu n'abagamba nti, temutya, mugende mubuulire baganda bange bagende e Galilaaya gye ndibalagira. Bwe baamala okugenda, abamu ku bakuumi ne bajja mu kibuga ne babuulira abakulu b'abasosolooti byonna ebyali bifuddeyo. Ne bakuŋŋaana wamu abakulu b'ebika ne beekuba wamu ne bawa abasirikale ffeeza nnyingi ne babagamba nti, mugambe abayigirizwa be bazze ekiro ne bamubbamu, ffe nga twebase. Ekyo bwe kinaatuuka ku mwami, ffe tujja kumutegeeza ne tubawonya omusango. Bo ne batwala ffeeza ne bakola nga bwe baali nga babuulidde. Ekigambo ekyo ne kibuna mu Buyudaaya n'okutuusa kati. Ebigambo by'Evvanjiri ebyo bikomye wano. So, Basiwo, Father Mwami, Father Katalazi, Father Kusiye. Abakola kulo, nsonga zali zadde mu Archdiocese. Era nga batukulungamya mu ngeri enjawulo n'emikolo gy'abaweereza. Baganda bange abasosoluti abali wano, banyabo ne basolo bannaddiini. Abakulembeze babaweereza abali wano, abaweereza, abantu Bakatonda mwenna, banyabo ne basolo. Mwebale kujja kukuza lunaku luno olwa Easter Monday. Eklezia wiiki eno gye tulimu eya Easter week, lunaku 8 tuzikuza wamu n'abakuza Easter yennyini, nga tujjukira ekyamagero ekyo ekikulu eky'okuzikira Mukama waffe Yesu Kristu.
kino kiba kirungi era kisaana okubagamba nti happy Easter to you all. Hallelujah. Mwebala okujja abaani bemutya okujja olunaku luno olwa Easter Monday wano mu Cathedral ate mu ngeri ey'enjawulo nabo kuli kulamaga abalamazi ab'essuubi ndowooza kulamaga okwabaweereza bonna mu Archdiocese okujja wano mu Archdiocese ku ntikko eno enkulu era bonna abeetegese okukola ebiragirwa okufuna indulgensiya mujja kugenda n'indulgensiya Omukama gy'anaabawa olw'okulamaga kuno emukoze. Neewala nnyo okuva okumpi neewala ndowooza paano dayisisi yonna ekituddwa ekanyomero ka dayisisi waliwo abavudde bulo we muli wano enkuba yatonye Kankobe we muli basibidde emmere yafaamu Maria Annabe bali ku ddembe yetukulembedde mu kuyimba mwebale nnyo. Konge waliyo omu babiri basatu bana bebali Gori Viji Nizekani Ani Sudan Kibanga aliwa Kibanga wali omu Lubaga taliwo waliyo Lubaga nanulozani watakupa bantu Neva Neva kali kuli manene Kireka weeyogere Namugongo Yazi Munyonyo Gaba Zambia abalala muvuddewa namuli bantu wayise baliwa Lusega
Tulengera nale tugira tukoma mwebale kuva nsonda ez'enjawulo ezakinaisisi ne mujja wano olwammwe okukiikirira abala bonna bonna abaweereza bwetutuuza ffenna amazukiro ga mukama waffe yesu kristu ate n'amalamaga ag'omwaka omutukuvu bonna tutambuliramu nga tulamaga ng'abalamazi abajjulidde essuubi n'omwana wange kuguli ogw'omwaka guno mwewale nyumwewale ddala okuwaayo akasente kammwe era twebaza ababayambyeko okulaba tukuŋŋaanya sente ezo okuzituusa okuziraba tututeeka olunaku lwaffe olwaleero. Mupulike okukuza emyaka 25 bino egy'ekijaguzo ejja jubireewo muli baana ba jubireewo kuba buli mwaka 25 tujja kubeera nga mungatana ekereziya okukuza jubireewo. Twebaza nnyo kalinaali wamala emyaka 25 egiyise eyatandika ekibiina kyaffe kino ekyabaweereza naye akyaliwo. Tumusabire omwaka guno agenda kweza emyaka 99 egy'obukulu. Abaagala okutuukayo muwanike emikono tulabe ku 99 nange mwendi. Abatagala muwanike tulabe oli ayala okufiira kwasa gyali akyatambula akyalya akyakola ddwiro akyawandiika omutabo nakoleza obubaka era abatumidde nnyo n'abakomesa emyaka 25. Mulimu mmwe abaaliwo ng'ekibiina kino kitandika muyimirireko tulabe emyaka 25 egiyise twakulisa. Waliwo babiri abalala baafa bakuliseeko bano tebali bawala ndabamwami Alex Gabagambi nandi ne mwami ani oyo omulala Peter Semwanga Peter wayingira mu parish Bina parish ate ono yayingira mu parish Christ the King who are chairman atena ali chairman wano musaja myaka 17 wadona musajja kuna musanvu kulende myaka 17 kibiina kino myaka 17 kibiina kino temwalondanga mu biseera ebyo bakuzaako embeera bwetu bweriwano ate esebo myaka emeka wali okola ki wali muweereza naye mu kibiina tewenako obuvunanyizibwa wali muwanika muwanika bulungi ewali nga Yuda olwokutuula wansi Semwanga Peter kati okola ki olina Father John Father John waawo walikolanga naye yakubaine yafaddo kati okola kikola nawe okola biri byongeeuka omuntu ewebali walenjera walaalina mu byonu ate omuno yaddayo dda waddayo eka embalala
Grace naddayo embalaga gyenkola ndi mulunzi nakulima. Oli mulunzi nakulima? Olina ssente weebale. Olina ssente nyingi. Mwebale nnyo omulimu gwe mwakola, wakiri mukitinde bali abaliwo, n'ekikalinali akyaliwo, ekibiina kyagenda bulungi mu maaso. Kamulaba obungi bwaffe buli ekibiina ky'abaweereza. Ate ekibiina kino kirimu ebintu bingi, kitutengeka kubeera disipulini, kuba omuweereza atalina disipulini. Oyo aba muzibu nnyo. Ne bwe yandibadde mu nsi nga muweereza nalaba disipulini, aba wamutawaana. Tuwa disipulini mukwegayirira ne mulamu waffe. Kituyigiriza obuyonjo, kituyigiriza oda. Kumangalo okufukamira, kituyigiriza okubeera ne odale. N'obuyonjo ne mu famire n'ewuwo ogamba kufune oda. Naye tulaba wano oda nnungi. Kituyigiriza okuwuliriza ekigambo kya Katonda n'obeera ng'owulira ki ekigenda mu maaso. Ki ekiddako? Obubaani buleeta ddi? N'otoleeta mugaati na viini nga budde bwa kusoma kitabo. Omanya Kereziya bwagenda ayigiriza naawe balyefunira ku kigambo kya Katonda. Kikuyigiriza kakati Bishop ayitawo bw'awa omukisa okuva kabonero ka musalaba si kumukwata bifaananyi. Kamera zajja kati awa omukisa ate okwata bifaananyi. Amaaso n'amazzi ate oli ku bifaananyi. Kikuyigiriza okubeera ne disipulini bulungi ng'omuweereza n'oyamba n'abalala. Kikuyamba okubeera nga weetegekera ensi mu maaso, okubeera ng'obeera bulungi ne weefaako. Era ono bw'agambye nikola ne Father John mbadde ntidde. Kubanga abamu bamenye okulaalira mu masosolooti nga tayagala kuvaayo kuba amanyidde okulya emmere ng'agenda okuweereza. Atambula bulungi ne faaza, tayagala kuva mu kyambalo kya minisa kubanga tomulaba bulungi. Nekirina okutuyigiriza okubeera nga oli independent, osobola okuyita mu kizibu neweekolako awaka bulijjo nga toyimiridde ku faaza nga ndabe anti naweereza dda. Ekibiina ekyobuweereza ekyo n'ebirabiro byebabamuwulidde ebibirewo alina okukola emirimu okukwata obudde bisa bwekiti alina otuuka obudde bwanjawulo. Nakirina kibiina kirungi nnyo. Ate mu ngeri enjawulo kituwa omusingi ogw'okubeera ab'omugaso mu nsi gyetujja. Omuli okubeera abamaka amalungi, okubeera family men, family women, alina okubeera ne bannaddiini abalungi. Abasisita bangi omulembe gwaffe guno abaayina mubuweereza tubalina bangi gye nali muweereza nafunira okuyitibwa kwange. N'abasasedooti bangi baayita mubuweereza. Era oyinza okwesanga ngaofu abali wano tewali musasedooti ataaweerezako mu misa ng'akyali muto. Bwe yafunira okuyitibwa n'agenda afuuka musasedooti. Awo nno obuweereza kirungi kikulu, kigasa kugasa Kereziya yokka n'ekigasa n'ensi. Tutendeka bulungi okubeera abantu ab'omugaso, okugasa ffe ffennyini alina okugasa ensi ituweererezaamu. Mwebale kubeera baweereza era temukoowa, munyigire, munywere, mufuniramu n'emikisa mingi nnyo. Sosooti bw'abangawo omukisa nababa muyoola emikisa egyo, essaala muziyiga ne muzikwata bulungi nnyo. Ate n'emikisa ennungi nga bwe ŋŋambye. Ewaawo n'okulya obulungi kulya bulungi nga mulina ne bafaaza. Naye ekyo kyekigendo ekisinga obukulu. Ekisinga obukulu kya kubeera kuyiga kuweereza. Nga Kristo atadda kuweerezebwa wabula okuweereza. Tulukuziza olunaku luno ku lunaku olwa Mande.
Easter Monday, Holy wiki ya Easter. Nabwe magambe nti wiki yonna tekubanga twewulira kutukira Mukama Yesu Kristo. Twakolereza omusubaa guno mukulaba era tukuwa ekitiibwa kyanjawulo. Abasoma emmisa ey'ekiro bakuwadde musubaa wange Kristo ng'atukulembera azuukidde abeera ekitangaala kyaffe ate naffe netusabibwa tubeere ekitangaala ky'abalala. Kuba Kristo yatugamba nti mwe ekitangaala ky'ensi. Era Mukama atuyambe olina Pasika kande netuwa ekitangaala ekyo ekituufu Kristo tumutunuulire tukole byagala tukole tubeere nga ye. Abakristo abazuukire ne Mukama waffe Yesu Kristo ekyamu nga tulese mabega. Weekend etulimu olwala ekigambo kya Katonda tuwulidde bulungi okutulaga nti Kristo ddala yazuukira. Eyo Kristo yennyini yabuuliranga abatume be abayigirizwa be n'abatume nti nja kuzuukira. Naye bambi mu bulamu bwabwe nga tebakirowooza kalubala ate okujja kutuukirira. Era bwe yafa baali babivudde musajja yafudde. Bwe baali bayita okuzanga nti agenze ate yafa mu ngeri mbi kubonyaabonyezebwa ogw'obuswavu. Ekiwulire kyali kibi nnyo buddewo. Envaayi yali yambi nnyo eswaza ng'omubbi ng'omutemu. Naye Mukama n'amuzuukiza mu bafu. Abakyala be baasoma okugenda okukakasa oba abakyala yonda kubadda nga baagala nnyo Katonda oba n'okusinga abasajja oba abasinga okubeera abangi. Buli ku mulembe olaba abakyala betalina nnyo awali Katonda. Era nawano ndowooza abawala si batusinga obungi. Abawala muyimireko tulabe. Ntojo yambadde ng'omulenzi. Mutuule abawala. Abalenzi muyimireko tulabe. Abaweereza abalenzi tebakyasinga obungi. Naye n'abawala bajja olina okulaba awamu nga abawala bano banyiikidde. Be basinga okubeera odale oba balenzi. Era abawala bajjagamba bawala, abalenzi bajjagamba balenzi. Ffenna tuyigire ku bannaffe okubeera nga twenyiikira. Abalenzi baleke kwebalama kuweereza. Ate temuweereza lwakubeera nga mujja kulabika babalabe olukumbi n'akibishopu olukumbi n'effaaza. Si kwakubeera nga bwerazika wenyigewo naye kuweereza mutima ogw'okuweereza. N'abawala kiri kimu. Mbadde ndi ku kintu ky'abakyala. Bano abakyala bwe baasoma okugenda okulaba oba Kristo gye bamuyise akyali mu ntaana. Ne bagendayo era bwe yalabikira n'abagamba mugende muwulire bayigirizwa bange kino kimulabye. Be baali abatume abaasooka ne banjula okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ne balanga okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo yazuukidde takyali mufu. Tebabalimba nti Kristo yazuukira. Petero wakiri ye atukakasa n'abatume bonna batukakasa. Naye ate Petero yaliwo yasooka nakumwegaana n'okuwagana n'okubivaako. Naye yalabirako ddala n'akakasa Kristo yazuukira. Yamukozesa n'ebyewuunyo. Yamulabika enfunda eziwera mu bifo ebingi ebyenjawulo. Okukakasa ekyo yagamba n'okugamba bonna abaali bamuyiganye mumude bwe
muzita sisobola kwekana kyenakakasa kyenalabako Kristo yazuukira era Petero batutamusi nga tasobola kulimba yandibanaga nti mufiira ki musakanyukuga nti Kristo yazuukira kyekimu ne Pawulo eyawakanyanga Yesu ayiganya Mukama waffe Yesu Kristo erinnya ly'ekkazi yali ani eryasooka mulimanyi erinnya yalinanga nenakufuuka Pawulo yali ani Sawulo ne Sawulo yennyini yali Sawulo ng'ayiganya Mukama waffe Yesu Kristo n'amupa ekigo n'amutegeeza nti lwaki onyigganya n'amuyigiriza n'amubuulira n'amutegeeza kiki Sawulo n'akyuka n'afuna erinnya erya Pawulo n'atefuna ekitangaala naye yafa ne bamutta musinga akakasa ono omusajja yazuukira nayigganya Kereziya kituufu nenzita ne Stephen nze tunaliwo nga bamutta naye nkakasa nti omusajja yazuukira mu bafu bwe nali mpakanya awo tulimbalimba temubakkirizanga okukkiriza kuzuukira kwa Kristo lugero si lugero kitutaayo ate ekituufu ate ekikulu mwebale kubeera nga mugoberera Mukama waffe Yesu Kristo eyazuukira ate naffe n'atusuubiza nti naffe abamukkiriza abamulya mukarisitiya abagoberera ebigambo bye ababatizibwa ne tufuuka aba Katonda ababeera ne tufuna ekitiibwa eky'obusaseredooti obulanzi obwakabaka nga ye tujja kuzuukira okufa yakufeerya okufa tukyafa n'okufa lugendo lutindo bwe tulina okuyita ng'Abayudaaya bwe bayita mu nnyanja entukuvu mu nnyanja emyufu ne basomoka bayita mu ntaana ne bagenda mulamu obujja ne balekamu Abamisiri bo ne bafiiramu naye bo ne bayita bulungi Omukama bayisizaamu awo tulina okuyita mu kufa kuno okutuuka ku bulamu obujja obulungi obuzukivu owa Katonda twesuuge nno nga tulabanga ku nsi kuno tubeere nga tuyitamu mu ntaana obutuyitemu bulungi nga tukola eby'Omukama byatwagaza ate nga tuzuukidde tusigale nga tuli balamu ne Mukama waffe Yesu Kristo mu budde buno obw'ekizibu bwe tubaddemu tufudde ne Mukama waffe Yesu Kristo tubonyeebonye twebulidde ku nsobi zaffe twegayiridde tuyambye n'abalala kaakati tuzuukidde oba Omukama atuyambe empisa zaffe embi ze twalina enkyamu amayisa gaffe agenda okutagwanyiza kubeera baana ba Katonda tugaleke mu ntaana Kristo gyatuggyeemu tubeere mu bulamu obujja nga Pawulo bw'atugamba bulamu obuzuukivu bulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo abantu babakanya okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo abaamutta Abayudaaya ne bakama baabo baabuuza abasibe nti kiki kye mwalabye naye bagamba munnaye taliimu mu ntaana mwabadde ludda wa ne babagamba nti tuwadde sente zino bwe banababuuza mugambe nti abayigirizwa be baza ne banonamu omulamu ne bagutwala era wali abasirikale ne batwala sente obubbi n'enguzi byava dda myaka 20 n'okusoba baabawa akasente mugambe bwe muti akasente kasikiriza era baazirya nakati abakyalya sente we bali ate abamu nga bali kumpi n'abakulu babalimbalimba kajumba bano abayogera baali kumpi ne mukama waabwe nga bwe bali ku mmeeza eramula tujja bawolereza mugambe bwe muti tulimba omukulu bamubye bubbi awuli tusaba Mukama atuyambe tuli kubeera mwabo abasegeeterera abawabya abakulembeze
naffe tukubeera mu abo abali enguzi. Ne Yuda Isikalioti yali akukuse n'awaayo Mukama waffe Yesu Kristo. Oluyimba baluyimba nti Bayuda tukola ki? Tusuka nabo tulya nabo. Watuyita nabo? Tulya nabo. Bayuda sirina Taddeyo naye Yuda Isikalioti. Bayuda muyimire kutulabe. Namba Bayuda Taddeyo muyimire. Tewali n'omu. Kale Bayuda ewuli ayimiridde. Yuda jambo. Ate Bayuda Isikalioti muyimire kutulabe. Bw'oyimiridde ng'omanyi nti oli Yuda Isikalioti oba ali ku birala. Ganda ayina. Tewali Yuda Isikalioti. Naye mwekuli omuyimbi agamba nti Bayuda tukola ki? Tulina nabo basirise mulimbo na beekweka. Tebagala kweraga. Twagala kweraga naye tuli Bayuda. Abali enguzi, abakola ebikyamu, mu nkukutu. Saba Mukama atuyambe tuleme kubeera ng'abo abasirikale be baawa enguzi baleme kwogera kituufu Mukama waffe Yesu Kristo azuukidde. Tubeere abantu abatuufu abaagala Katonda, amanyi Katonda. Wiiki eno tujja kumala ennaku 50 nga tuli mu budde buno obw'amazuukira. Era ekikulu kye tulimu ekitusanyusa tuyimba aleluuya. Tubadde tutayimba okumala ebbanga. Tugenda twayimbye lwayira tukunaku olutukuvu oluganga olutukuvu tuyimba aleluuya bulungi nnyo. Oluyimba olutegeeza praise the Lord, tendereza Omukama, tendereze Katonda waffe, aleluuya. Yimbe kubanga Omukama awangudde olumbe n'atuwa obulamu obutuufu. Twesabire obulamu tubufune, ate tubufune mu ngeri enjawulo nga tukujja mu Mukalisitiya. Mukama waffe Yesu naye yetambira bano baataali atuwe obulamu obujjuvu, obulamu obutuukivu. Musaba atuwa amaanyi, ffe abakyali kukulamaga twetaaga amaanyi mangi tuyite ku musenyu ejjudde emiziziko n'ebizibu ebyenjawulo. Tubeere nga tulamaga nga tulina essuubi ly'Omukama ajja kutuwa obulamu obwannamaddala. Abooluganda abaagala olwaleero ngeri enjawulo tujja kusabira Kayinaali Nsubuga yazira wali e Nalukolongo, yafa mu mwaka 1991 nga ennaku z'omwezi 2 olwabadde olwajjo n'olwaleero 21 ajja kusabira mu ngeri enjawulo e Nalukolongo. Tumujjukire ne mu kitabo kino ekitukuvu tujja kumuwaayo Mukama amwanirize mu Bwakabaka obw'omuggulu. Tusigiremu katono ate oluvannyuma tujja kuyimba ekitiibwa kyayimbiddwa. Oluvannyuma tujja kwongera mu maaso okwerekero ekitukuvu Paasika yaffe ey'enjawulo gye tusomye ng'abakozi.
Abooluganda tuyimirire. Abooluganda abaagalwa mu ssatu lino erya Pasika tugeereke Katonda Kitaffe okumirira buli kantu. Nga bwe yawulira obulungi okwegerera n'okwazirana kw'omwana we omwagalwa, akkirize okutunuulira obuteyinza bwaffe. Ai Mukama, yamba abakulu b'amashomero na haja amepetikele kabelomebe Lord Obawa yimpe kongi na haja ametikele tinyashi Lord PRS. Sabasumba Dr. Francis Toranga, Father Mina Joseph Kalifudembe, na bonna abafa nga balina akabonero ak'okukkiriza. Omukama agiba kiwummulo eky'emirembe. Lord hear us. Katonda kwa abantu b'obunyabonyezi bw'ennyo ku nsi kuno, uliriza
tusaba okukkiriza tukusaba Katonda mu Kristo Mukama waffe. Abooluganda, ekana akaseera tugenda okutoola ku ebyo bye tulina era bye yatuwa tumuddise. Ebirabo ebikalu tugenda kusooka n'ebigabo ebikalu ng'ate bigenda kulemerwamu omugaati enviiri binatuviiramu Eucharistia emmere yaffe ate ebirabo ebirala ebyagoberera. Kansabe abakulembeze tukulemberemu nga tuleeta ebirabo bino.
Oluganda lero napata kulinda ukanda aspect abyo ndio kumweleza. Ai mukama kuwekisatu kilize bilaba abantu bakuweleza bakusha bajja olwokwatula erinnya lyo olwabakisi bawe batoke kwesiima okutaggwaawo tukusaba Mukama Yesu Kristo Mukama waffe Mukama abeere nammwe emisa emitima twebaza Mukama Katonda waffe olwamumakisa alina okuteekateeka tuddamu omugenda okulukuka Omukama apaata okutuukiriza n'omwejjaabu kakusewannaku okubaza bulina oluwantu olw'abantu Yesu Pasika yaffe agambiddwa enyiriki kalika ddala akag'ebyensi yatuwangulira walumbe ng'afa yennyini n'abikiriza obulamu ng'azuukira era ekyensi nayefaigana n'ebidesabira Pasika ejja kuza abamanyawo omubulira malayika obuyinza bayimba oluyimba okutenda ekitiibwa ky'obutamala nga bagamba nti Fanda mulikuja kuona pegaidi ndio wewe kwa kuku ndio inamjaga kama friki yake ndio kwa kuna pesi na kwa ndo mgati nebas na kumenya na bagini gawe na wagamba dore ndio kumenya anti kumbiri kwa kuna wewayo kubera mwe era abamala okuleeta ekiro nadakayisi era neebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti olemu kyoguno mwenna ani negalise ku lusaayi lwange kwetagana enjwate olubeera gunayiba okubeera kwena okubeera abantu okusinzisa ebibi bino tukolanga olwakunzikukira
twebaza kuba tubayinza okumira maaso gano okuweereza twegende nnyo nga tukwesengere abagabana mumbeera musebe kristo n'omujjukiri bwatukuŋŋaanyamu jjukira ayi mukama kereziyawo amunye enkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne paapa n'omwepisikoopi waffe pawulo nabo bonna bakwawulibwa mu saseredooti ne mu bulyankoni. jjukira ne baganda baffe abebasenga basuubira okuzuukira akkirize bajje eyo yoyagayagalira mu kitiibwa. jjukira n'abafu bonna bebagirira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusalire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukutenda n'okukugulumiza wamu ne mariya omubeerereza omutuukirivu nnyina katonda ne yosefu omutuukirivu bba n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyuka obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo yesu kristo. napatumenza buli kantu abaliko nomwoyo omutuukirivu mu kristo n'omwoyo gy'okufuna n'ofunamu naye era muyemufunya buli kyonna buli kitiibwa emirembe n'emirembe. namukamafe tukuli obutulokola n'okutulagira kamwe natulagira tumanye tugamba kitaffe ali mu ggulu aye mukama tuwegerere tukole mubwenagyamutuge mu ddembe ngire ekisagana ky'ennaku zonna tubengera wali kutukula kumba tunakwesimu kwa tusubizi nabo tukaga mukozi waffe yesu kristo. aye mukama yesu kristo begamala tumundi mulekedde emirimu konde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amasoko gatukkiriza kwegerezawo tuliza okukunga emirembe n'okusekimu nga bw'oyagala kawaga ndolamu n'emirembe n'emirembe emirembe mukama bibenamu ennaku zonna. buli omu ayagalize munne emirembe.
n'akalika ka Katonda okulagirira ensi beesigamidde ku mbaga y'akaliga. Eyefuula omuntu nakka ate n'afa olw'okubeera ffe abantu. Y'oyo azuukidde, y'oyo yatuyita okumuweereza, era y'oyo atuyita kaakano ku kijjiro kye. Abakristu abeetegese obulungi musembere tumufune.
okutandika okutambula mu kkubo ery'okulubuka bulakwaawo bayambe okusanda ebirabo ebyo. Tukusaba olina mu Kristo Mukama waffe. Inakuwa mukisa kwenye tuwe. Mukama abeere nammwe. Katonda yabanunula okuzuukira kw'omwana we n'abafuula abaana ab'omukisa musanyuke naye. Oyo yabanunula n'amufuna eddembe ennaku zonna abawe mufune n'obusika obutaggwaawo. Oyo kumwanjukirira amakisimu nga mukkiriza mubeere naye mu bwakabaka obw'omukulu nga muyisa bulungi kakati. N'omusana n'omwenza buli kantu Taati ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu kubakkeko okusigaye nammwe ennaku zonna. Tusemette tugende mirembe. Aleluya, aleluya.